Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nekati Anatalia Ozibakula batya ku myaka 37 gyoliko ng'okyalimu Chameleone yakoze bwati alien skin nakola bwati okitegeera ne babitanga bakuwamu show endala ey'okumakira gye bamuwa batunulira emyaka nti Anatalia Ozibakula ndumukuwa byakulabirako Anatalia Oze myaka 43 gyolina era ne yakirabirawo naga kagenda taniko kubanga asuubula engatto biwala yambi amtuse kubambi pale bichibi kinabikola era wamulayo yambi nga ate decorator kati bibala muno gamba at least wembira nga nkyali ku TV leka nfune role endala eyinza at least okubiranga indignifying mu kifaananyi kyange kuba kati show gundi Anatalia yakola so gikola paka ku myaka 7 atajiri wala okitegeera kati ngolaba Oprah Winfrey tajiri wala jiri kumpi ochoza jiri wala nabeerawo nakera nakyaza abantu be namala naddayo mu downtown okitegeera kakati ne Florence Nampijja nero genda okumutula mu mukazi watu zonti singa gerageranya Florence kubano bebadde nkuleetera kubera shows ze zibadde nzikakkamu okitegeera zibadde nzikakkamu nsigamu nabadakolanga ezabano nenga bwe kugambye otuka ekisaya no gamba maybe nino okwechallenging much better kati kinza obutakwewuunyisa singa oddamu n'omulaba nga yebbuludde n'omusanga ku TV endala naye nga ate akola something different from what she has been doing on BBS. That is if akyalowooza okuddamu okukola ku TV era kati tuba kati fenga balaba omupiira nti Florence Nampijja ogubeeranga mupiira ntuli mu The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Okay, kasubire nti mwasuze bulungi. Executive Media wano tugamba so tuba tutandise. Omukulu twamukomezaawo. Olw'okusaba kw'abangi yakomyewo basaba bambi naddala ab'ebweru eyo naye tubagamba obukulu atera otuwa suspe naddala ffe abamukolako singa tutandika okukola by'atayagala. Omanyi she ebadde ebulako omuntu ayogera eby'amagezi kyano kyano ab'ebweru babadde bagamba nti oleta omuntu alina ayogera ku by'amagezi bw'ososizza okuleeta abogera ebitali by'amagezi ebyekisiru babeetaaga mu kasavu kanyama ntuleme basiriwaza kuva Mande mpaka Mande ojooga bannange ojooga Franka ojooga kulikayo webale kuteekateeka mukolo gwa Shalom bambi ndowooza kati kye beekoze n'omukyala kyabadde kikambwe tewabadde kye beekoze mutemwalaba Katemba yaliwo nga mugenzi sijja kwogera bisukkawo omukulu kababuuzeeko Franka abali ku Executive Media bannange tubaanirizaako nnyo ne mbabuuzaako gye mutuusizaako engalo yonna ababadde mu jjuma mukulikireyo ddala abeetegekera wiikendi nammwe mugende musanyuke mudigide obulamu bwakufa bwakuleka nina mmoto egamba nti obulamu buno bwe tulimu tetuli mu rihaaso tulina obulamu bumu tetulina bulamu bulala so tubunyumirwe mu ngeri emu ebeesoboka tulwane tubeere nti nno tubeerako we tutuuka. Amina. So oli ku Executive Media bagiyita Real Time with Mimi naye tulina ba sponsors baffe wano era nga tukoledde ku Gibbs Bridals. Yes, wano tukola dresses eza birthday, tulina gowns ez'abagole, tulina changing dresses, bridesmaids dresses, maid of honor, buli kimu tukirina wano. Abaagala kaftans oyagala kupangisa lugoye obeere guest alabikako nazo weeziri. Ate ng'era ne Senkuba Trading nabo ekifo tubagambye ekifo location tuli Kisaasi ku White Horse Mall tutereko ku gundi abamanyi roundabout ya Bahai we ku side ya Kono wetuli. Yes, that is the White House. White Horse Mall, White Horse Embarrassing Njeru. Yes, kizimbe kipya kiri Kisaasi wano ku Bahai ku roundabout ya Bahai. Yes, wetuli. So abasenkuba Trading nabo bamu ku ba sponsors baffe wano bagamba nti gwayina emmotoka ekaddiye osobola oswapinga ayagala empya genda ne millions 15 osasula mu kibanja mpola naawe ayina ezaawamu nga toyagala kubanja era naye bakuguza bali awo ku Lumumba Avenue opposite ne St Catherine Hospital. Batwalire yange ekaddiye emmotoka yo ngirabye ateri mu mbeera nnungi nedda ate tokijubisa nnyo simanyi mwabo abakugu boowa ebintu eby'amagezi ngenda mwabo kibanja mpola emmotoka eno yo kennyini naye keekugamba naye togiwulira nti ekooye tennakoowa ssebo mukaano ezo modulo z'amaanyi ziguma we tutuukidde wano mukulu nga bagiyita kiro baba obudde nga ffenna tulowooza kugenda okuwummulako abalala bayinza okabadde bateekateeka kutandika kukola ekiwandiiko kyafulumye nasoose kirabira kasukul
wakasuku ku status ng'akiwaniseeyo n'agamba my sister Florence Nampijja yakooye yannyuse emirimu gy'obuweereza obwa TV eya Buganda byonna TV BBS TV ya Buganda yannyuse kale oluvannyuma lw'okukolera Terefayina emyaka 10. Omanyi Florence y'omu ku bakozi abatandika BBS ng'etandika. Simulabangako ng'azungazunga mpaka bwe nalabye ekiwandiiko ekyo. So njagala okumuyozaayoza ne gy'alaze Omukama amuteeremu omukisa byonna by'agenza okuba ng'atandika okuba ng'akola. Omanyi nze muntu wange ate naawe nalaba muntu wange twakolako ffenna esheeyo Saturday yasumulula for some 6 months then ne yatucacanje yankyazanga naye nga muntu mulungi. So ebigambo ebingi bye mutandise okwogera nga si birungi. Bigambo nga kibyowulidde. Buli omu nalabye ataddeyo positi abalala batandise okwogera ebigambo bingi bannaye omuntu tannyukeko. Ekisookera ddala mwagala muntu afiire ku mulimu. Ekisookera ddala nga nange nja kwegatta kuggwe kubanga muyozaayoza ebbanga eryo omanyi okukolera awantu ebbanga eryo n'ova mu mwaka ogumu n'ogenda mu gwokubiri paka wegiwera 10 si kyangu yadde ate n'ovaawo nga tebakusindiikiriza nga gwe ogambye bannanga kyenkozeko mpulira kimala n'owaayo resignation later bakama abo ndowooza nabo ne bagamba owaayo era weewaawo mu kaseera kano ng'abantu tebawangaala ku mirimu Shamimu olw'ensonga ez'enjawulo olumu ebyensasula nga bitono olumu neeyisa yaffe nga ffenaffe abakozi nga bakama baffe tebasobola tugumiikiriza we batya abantu babali tebawangaala nnyo ku mirimu si gwe amawulire gokka naye ne wonna gwe tunuulira yenna yenna omuntu ali eyo oba olina omulimu gw'oli wangaddeko emyaka 5 just 5 bwe giti nawe imagine someone abadde abantu emyaka 10 ng'ate n'obuweereza bwe buli waggulu nnyo obeera abantu abeera abantu naye nga wakiboggwe boggwa abeera awo waatyo. Waliwo omukulu omu gwe baŋŋamba ku NBS awo yalinga akuba kiraka akuba biraka naye batuuka ne bagenda ne mu meeting marketing manager yaliwo n'amwegayirira please tuviire bambi genda naye nga tavaawo. Lwaki? Ng'empeereza ye ya kiboggwe nnyo ng'abeerabeera waawo buli ssaawa abeera available bw'atyo ne batuuka okumwegayirira. Naye kati omuntu bw'atyo oba owegayira waki omugobe? Ayinza okuba yakiboggwe naye ate omuntu ajja n'akola aba yeetaaga tereeza butereeza. Maybe kakati kye mbadde ngezako okuzimbira nti ye Florence nti yetabaddeeko nti waliwo n'abaagala oba okumusindiikiriza omulimu gw'abadde akola abadde agukola bulungi nnyo abadde very professional y'omu ku bantu abo. Omanyi guno omulimu gwe tulimu gw'amawulire Shamimu ogumanyi how challenging it is nti n'obeera oba kati waliwo ffe ba renegades abakuba abahitinga hard ebigiza backfire nze namalira mu kkomera ndowooza obimanyi bulungi nnyo okitegeera naye ate mulimu n'abantu abalala nga ne wabeera ali humble as Florence era babeerawo abamutekako embeera naye Florence towuliddeeyo enesaga mu myaka gino 10 nti waliwo omuntu amuwalana waliwo omuntu okwekwana kuyinza okubeera yeeyo naye tewabaddeyo saga ejja mu mawulire nnyo nti Florence wayogedde kino n'okola kino n'okola kiri. Omulimu bwato batono nnyo mu mawulire guno abadde kugamba nga talina nnyo nziro ku bantu okitegeera. Ndowooza awo we mbadde njagala okubeera nga ntandikira nti agenze ne record ennungi okuva ku BBS awo nga talina mbojjanyi eri awo n'abantu wabula ate nsinza kumanya nsonga nze entuufu eyinza kubeera nga yamugambye kabinnyike mu nsuwa naye ntegeezeddwako she is still of course a business woman naye ogendako ku minzaani Shamimu n'obalabalamu business gy'otandise gy'oli mu kubeera ng'ekola nga sometimes eri very demanding nayo ng'ekwetaagisa nayo okuinvestingamu obudde emotions determination n'ebirala ate n'olaba ne guli omulimu gwe bakukozesa nagwo era n'ogenda ku mmeeza n'olabalabamu demands zaago sometimes n'ogamba at least kanzimbe kiri ekyange kuba bagamba keweerimidde kakirambegeraako ate nga byonna obikoze era mune muzimu ku ssimu zenkubye oli aŋŋambira bambi omuwala yabagambye nti ekintu akikoze overtime. Omanyi waliwo otuuka ekintu Shamimu ng'okoze ekintu n'otuuka mu idiro gye batusomesa eya economics law of diminishing returns nga tewali kipya
kyamaanyi Kyokyawa kyoyinza kuwa abantu kati ng'obeeraawo nga bakulaba yes naye nga tewaliiwo nnyo kipya maybe gwe ng'omuntu okyepushinga hardest okitegeera kubeera ng'osukkako awo maybe ne shifts ezijja mu mawulire bakati waliwo shift empya eri mu mawulire waliwo abantu bannyisa zina abakola ku mawulire abakola ku TVs oba bakola ku radio naye nga influence yaabwe ekendedde olwa shift eno empya maybe ya online media kati abantu abasalawo ensonga batambulirwako ensonga ennyo oyinza okubasanga eno waggulu eno ate nekikukubamuko enkyukwe nga n'abamu tebali waathit okusinziira ku ggwe okitegeera naye nga gwokeera n'oteekateeka programu n'obaako byoyogera nga byamagezi sho neggwako naye ng'ogendagenda ku social media ofinding that digital footprint nga tewaliwo oba anything nti gundi yayogedde bwati sho gye yabaddeko oba kino nga tobirabako okitegeera kati n'ogenda n'otunula nolaba future ey'omulimu gw'olimu n'ogamba naye wano tewakyaliwo nnyo kiddako nga nkyakola kintu bwe kiti ojjukirako ku shows nga yasooka ku Spark TV eya Live Wire we baleeta Anatalia Oz ne Zahara Toto ne bakuba ekintu nga bali vibrant naddala Zahara Toto oyo NBS nejja nebatwala nebateeka eyo we yabateeka eyo era Spark TV eramu neyiyaani Remy ne nono omukyala Gabi Ntaati nebakuba naye ogenda okulaba pairs ezebbiri nti batuuka nabo in time ne balaba nti nekino ekintu kino ekyokusabuka kale kankusa kikusabuka ne ku myaka gyaffe tuli mu kukula kikyatudyamu riri era ogenda okulaba nga we bapaaza Remy yani banyine bamugjayo ku NBS nemugjayo that is Sanyuka era teyabasaba show ya kulokopya yabagamba munteeke wali at least mbere nga njogera ku bintu abantu bakonsideringa ng'ebyamagezi Gabi Ntaati naye yatuuka n'abinyika mu nsuwa olaba ogende okulirira mpola naye nga teggwali kuli naye baŋŋamba bbaawe yamugamba nedda mukwano bakuwa mmeka nti miliyoni bwe ziti leka tusente nsobola okuzikuwa n'okukoleramu ekintu ekiri much better obuilding career eyinza okubeera sustaining nga esobola okubeerawo sometime naye kati kino nedda waliwo abaana abalina okukikola bammenta myaka 21 avudde ku campus alina vibrance eyo naye kati Anatalia Oz bakulaba batya ku myaka 37 gy'oliko ng'okyalimu Kamiliyoni yakoze bwati Alien Skin nakola bwati okitegeera ne babita nga bakuwamu show endala ey'okumakira gye bamuwa batunuulira emyaka nti Anatalia Oz anamu mukuwa byakulabirako Anatalia Oz emyaka 43 gy'olina era naye yakirabirawo n'agakagenda atandika okuba nga asuubula engatto biwala yambye amutuuseeko empale biki n'abikola era wamulayo yambye nga ate decorator kati bibalabalamu n'ogamba at least wembeera nga nkyali ku TV leka nfune role endala eyinza at least okubeera nga endignifyinga mu kifaananyi kyange kuba kati show gundi Anatalia gyakola so ogikola paka ku myaka 7 ate tagiri wala okitegeera kati nga olaba Oprah Winfrey tajiri wala jiri kumpi ojoza jiri wala nabeerawo nakeera nakyaza abantu be n'amala n'addayo mu downtown okitegeera kakati ne Florence Nampijja naye ogenda okumutulamu mukazi wattu though nti sinza geraageranya Florence ku bano be badde nkuleetera kubeera shows ze zibadde nzikakkamu okitegeera zibadde nzikakkamu nsigamu n'abadde akolanga ez'abano naye nga bwekugambye otuuka ekiseera n'ogamba maybe nina okwechallenginga much better kati kiyinza obutakwewuunyisa singa oddamu n'omulaba nga yebbuludde n'omusanga ku TV endala naye nga ate akola something different from what she has been doing on BBS that is if akyalowooza okuddamu okukola ku TV era kati tuba kati fenga balaba omupiira nti Florence Nampijja ogubeeranga mupiira ntuli mu transfer oyinza kugamba nti oba Mbappe ali Katale oba Lionel Messi nti buli tiimu emuyayanira okubanga emusayininga kakati kyemmanya ekiri mwawo abennaggulu awo kuba bo baagala nnyo ebikolerere bambi bo tebazimba balabye ebbanga tebalina muntu gwe baali bazimbe enti nno waabwe bajjayo obuzzi okitegeera baagala ebikolerere mbamanyi kakati ndowooza ekiri awo kupaaza mukubire kasimu tusinkane wano tomanya webata ate boonoona ebitone teri muntu avudde wantu goyinza ogaa nti n'amala n'aterera boonoona baagala kusuula bali bo babiri nga bayimuka kumbe boonoona ebiseera ebisinga naye sijja kugendayo nnyo naye Florence Nampijja kyekyo ekyokubiri kimanjagala okukuleetera Florence, she's an actress. Okitegeera one of for me y'omu ku abo abalungi era mu acting naye she's so unlucky Florence nti singa tubadde mu nsi entereevu Shamimu naye gwe ntudde naye wano singa toli wano
Shamim singa muli bagagga nnyo. Now that weteke mu category ya Florence gwe baba Daya abantu ngabo mwe abalina talent eyamanyi mu actinga. Kati ogenda okutunula mu acting joli. Yes, bayinza okubanga nga tebitambula as nga byali tambudde n'okusinzira ku potential gy'obeera okola ki gy'obeera olina. Kati ebintu ebambe otuuka ekyo n'obutunulamu wonna n'ogamba okitegeera. So be frustrating nnyo abantu abo Mukama bye yagiftinga bw'atyo. Ne TV essaawa zino nayo teri rewarding go ge mazima. Sente ogenda okubalabalamu nga ziyinza okuggwera mu by'okozesa. Maybe ngoye z'abakazi ozimanyi temuziddamu. Okitegeera ngatto kulafaanana bulungi nviiri mafuta. Ogenda okubalabalamu singa oba tofunye privileges nti bagenda bikolerako bakuwa wardrobe budget kuwa fuel biki nga gwa yino byeteekamu ne ku ssente ze bakuwa. Ogenda okulaba nga olinganga akolerwa ki akolerwa ate nga tukyalina kya provinga nnyo. Waliwo abamu abakola nga ye kasitomu w'empewo obeera omaze nga waliwo emyaka egyo olinga ayagala kimu platform ng'ajja kweteekamu buli kimu because akyazimba linnya. Mwe mubeeramu n'oli nga takyazimba linnya yalikola yeetaaga something ekirifaata. Kakati ekyokusatu ekisemberayo ddala nti tutwale omukisa guno okusiriikiriramuko tusaasire ku Sayimu Kawalaata. Omukama omwoyo sorry. Badinga Mukama omwoyo gwagulamuze kisa tannafa bambi Sayimu naye kumpi alinga omufu. Nduwaje. Sayimu yagaye bannage mumufeeko okwo afune wasiza ku Sayimu yakava mu bizibu wane mabegako. Oshegedde. Kati kye kikuleetera okugamba ekintu bwe kityo. Kati gwe bayiikiriza. Kati Sayimu ajjira mulwa. Sayimu basooka ne yamubbako hafi. Kumacha. Kintu kyonna kyamukuba wala. No. Kati Sayimu emyaka gyali omuntu kitaka kweraliikiriza. Myaka 7 Sayimu kyalina. Waba alina omuntu we gwakuumidde ebbanga omuggyako abajja kufa. Obimanyi nti osobola nga owangadde n'omuntu namwandu omukyala kasitaafa n'omwami wayitawo emyaka 2. Okitegeera. Azimbye omuwala we Happy Powers mpola bakuze combination bamututte. Era omuntu gwe bazzaawo Shadia, she's doing very good. Yes, afirinzewo bulungi. That is at least on the positive. Sayimu yabadde producing a show ya Tukyacyanki ya Florence. Babadde balina ne program y'okumakya ya Saturday ya Sumulula. Okitegeera. Bamuggyeko era omuntu we. Sikeka n'akaseera Sayimu walina okutegeera nti waliwo obubonero buli mu kulaga nti naye alina okukita. Ate ekiwandiiko. Tazibanga Sayimu zonna zikulaga nti lizayininga. Atuwe ekiwandiiko Sayimu naawe bagamba kitagenda aziika babe. Sayimu weetaaga sayini kyendala. Ekulaga nti ekimala kimala. Naye takoleddewo myaka 10 kumpi. Kikyakyayagala Sayimu. Okitegeera ne bambi tumusaasire nnyo. Abantu baabalungi bonna banyuse. Ne kati Sayimu babanga balubu. Kufiira ku mulimu. Era kati okumuggyawo ku BBS bajja malaleeta casket. Kofini ajja kufiirawo abo. Sayimu sobola n'okumusanga nga yasimba eddagala. Mu studio. Ng'agamba nze wano ku BBS sivaawo. Anti ya training abaana. Bambi. Asigale nga training. Kali ajja tuka ekiseera ku mpewo bamugobeko agamba bamugaye sigala mu training. Ng'ataveewo myaka 10. Sayimu nebanga bambi waliwo omuwala awo bawadde show ya Florence abadde ng'ajja mufiringa ngo bayita Fahima. Abadde akola show y'omusimanyi musono. Olwo omuwala omulungi awo Fahima. Mbadde simumanyi. Oba Fahima. Bayinza okugimuwa Sayimu era naye ayongera mu training. Kati Sumululu bagenda kujjuzaawo ne simanyi. Naye nga BBS nga maliriza ddala yemu ku ezo TVs ezituleetedde abaana be bayita abaana naddala ku side y'abaana ab'obuwala aba-presenting. Bootayisaamu maaso nga babadde ŋŋwaŋŋuli. Olengera Florence gwe tuli mu kwogerako top. Olengera baabawo Daya topest ali waggulu. Olengera omwana ono Tash Habi, she's doing good. Olengera ono omwana Mwiza Jocelyn. Yani. Waliwo omuwala ali awo mweru. Mwiza ono akola juice. Wayo yakola badisment akola juice. Aina company ya juice Mwiza. In fact bakolanga share ne baba. Abantu basatu. Yo Mwiza. Kanero mulaba. Aina juice. Era yanga Mwiza watugamba tuleetya ku juice. What happened? Bambi. Yes. Baina businesses abaside atezitambula bulungi. So bakyalina team. Ate nga nkiwa bakyapoochinga abalala abali better.
balina eriisa eri at least aba BBS TV y'Obwakabaka temala gagenda bwetu naye ennaku zino abaana ba TV y'Obwakabaka tolabye nnyo nga resignation zisusse omwaka guno zisusse divorce yagenderamu Alan Cruz Happy Powers bonna mwaka guno ne Florence Nampijja bana mwaka gumu leero ogenda okulabira otunulirira abali era nga bakyali gumite TV ekyaliwo nnyo ekyaliwo katugisabire twongere gyosala Mukama agikwatire tatudde kasozi musajjazi naye lwaki weesebenye ku musajja ku kasozi ayagala nnyo ebikolerere na musajja oyo bamuleke musajja owaayi mu wiiki y'emu eno mba ndi awo nga ndaba musajja waffe bamutukottemu aliwa Kasuku wazabanga ng'omusajja omulwadde eyajja petro acid byonna byeyajja ng'ali ku kitanda enna ekyanga gye yeekyanga nga bw'ateekosa mutima gyatugenda mu bbanga netwerabika entuga omulwadde tayeekose omulwadde ng'embeera gy'alimu obusungu bw'alina nga bungi nnyo Brian White yali omugagga mu Kampala wano ebizibu ebyasooka omutukako era byali byabawala ne bitinka eggwanga lino twali tuli mu covid awo oba twali tumubalako covid awo bwewatyo yafunira kisirinda ekinene ekiwanvu n'abeerako oxygen kyakalina hydrogen mu bbanga eryo nga yalabikako awo bannamawulire babayise bagambye ali ku kizinga gye bagenda omukolerako interviews awo buli munnamawulire yaŋŋamba abaagenda abamu abaafuna omukisa babawaayo obusente abataafuna mukisa badda n'eryato tumanyi yaddayo fe abamu tubali tukimanyi nti mwali naye nga tetumanyi waali naddizemu okuwulira nga waliwo omwana afiiridde yeewuwe mu mbeera eyo mukwano gw'omuwala nankubirako nange nampa info ey'omwana nampa n'ebifaananyi by'amayiti Shalom yabindaga nebiwerezako Shalom awo ng'omuwala agamba mwana bamuziise nga talina lulimi talina nsigo talina kibumba talina biki n'endowooza ebyo nga mu postmortem bitera okukolebwa batera okugyamu ebyo ebintu nange nabadde ndi awo ngenda olaba omukulu nga mmanyi yasirise bali mu mujjanja nga mukamba omuzibu nga mukawa okukira omususi nga ndaba ali frustrated nga ndaba oba ndabanga omuntu awulira nga oba obulamu agamba bamutaddeko amaanyi mangi waliwo be baasasula bamulwane ng'owalabye eki emboozi ya Brian White eno ekyatulimu tetulimu ekati yakubiri ate nga ekulaga ekyalanga esirika ate abazadde ne badda ekulaga ekyalandagga olw'ensonga nti tukyalina nnyo obunafu ku sayidi ez'okunoonyereza bannaffe abali mu security obunafu nja kuba pointing out ne ku sayidi yaffe abali mu mawulire tulina obunafu bungi nnyo abamawulire naffe tulinamu obunafu tulinamuko obunafu ekisooka mu mawulire eno osanga nti omanya amawulire abakola mu mawulire eno whether ba journalists bennyininyini abaagasoma whether ffe abajja ne tunnyonnyola ensonga tulinamuko ku bunafu nze obumu ku bwe saagala kukola nange olumu obunviiramu obuzibu waliwo emboozi ezijja Shami ng'emboozi eri very very powerful mu regards zonna maybe repu ebyo bikoze bitya ne tugikonako katono olunaku lumu naku bbiri ne tukireka tugisuula naye ngeri ekyali unresolved kati ate wabeerawo abagiremerako befe abasanga ebizibu nga ntambi olemezaamu nnyo genda eruzira webakeyo batwalayo bakulemezaamu mboozi ng'emboozi tennaggwa eri unresolved nga ffe olwo gye tulina okukola nga ffe because era mu mawulire bagamba emboozi obeera ogitandiseeko olina okugiggusa paka nti ewedde eno eti esirise yerolo eyo otherwise togigendamu in the first place yerolo y'amawulire kakati ffe ebiseera ebisinga emboozi ezo nga zijja bwe zityo ngeri very powerful mulimu n'okutta omuntu ebityo lunaku bbiri lunaku ssatu lunaku nyange yeevuddewo kati ya Brian yeebadde ekyaliwo olwaki nti mulimu third parties mulimu forces endala ze zikyayagala maybe justice nga tinga side ya family y'omwana ow'obuwala twogera ku taata for example olunaku olwajjo namulabe nga azzeemu Brian White taata w'omuwala singa teyamuzzeemu twali bigizegize by weekend nga bigenze yabadde agamba kitaata saagirabe taata w'omwana ow'obuwala oyo mukambwemu naye olwaki nti obukambwe bwa taata nebwo buli justifiable nnyo nti ye yaluzinze n'omwana we tosobola kurestinga Shami ng'oluzinze omwana wo under
circumstances ngeze zitategeerekeka ezabbira mupango. Nenze nina kyesitanategeera Frank. Yes. Omwana yali kuba mukwano gw'omuwala yaŋŋamba omwana amazeeyo omwaka nga mulamba. Ate ngenda okulaba bagamba yali mulwadde nga bamujjanjaba. Ngenda olaba maama mu audio ezimu agamba nembeerayo ewiiki nnamba. Ne taata mbadde nga ngendayo. Kati kyesitategeera taata abadde agendangayo kulambula kimwana mulwadde oba omwana akolera eri. Byebimu ku nsonga enkulu Shami gye tulina okuba nga twebuuza okufuna answers zaazo. By the way, on a serious note, okufuna answers zaazo. Maama ne taata babadde bagendanga kukola ki? Kulambula mwana ali mu kisulo. Bye birina okubeera nga byewuunyisa. Awo tulina okukolera loole ey'amaanyi okubanga tubuuza the pertinent questions ku sides zonna ezo ya taata ne ya Brian White. Omwana okumukiipinga ebbanga ery'omwaka abadde mukozi wo abadde ki okitegeera nti abadde patient wange. Era jjo nasho gye nakoze ninga Brian White mu ku buzibu bwagenda okusanga mu musango singa gumande gugenda waliwo etteeka Shami eri regulatinga abantu abalina amasabo shrines biri mu Witchcraft Act. Bayina nabetteeka. Bayina etteeka baliriita mu 1957 abakoloni. Tunagenda mu independence yali badde nga lijja nga likola Witchcraft Act. Nti n'oba ogenda ku setting up a shrine olina okuweebwa olukusa. Tomala galiteekawo buteesi. Oliteekawo bw'otyo olina okuyita the local authorities ne balikyekera ne balaba oba waliwo safety measures. For example kati saawa zino mu era gye tulimu nti oliba gukutta omuliro mulina fire extinguishers mulina kino mulina kiri. Nessa olina okuba ne fire extinguishers. Anti teri balya ssubi. Wabeerawo nti akataala ng'eyo situation we yabadde olina okubeerawo ebintu ebiziyiza. Era mu bimu ku biyinza okuleetera Brian obuzibu ku side y'aba prosecutors kwe kubeera nti nno omanyi negligence eyo waliwo kye bayita tort law mwe bagenda okubeera nga bayinza okujja obuntu obuyinza okubeera nga bakukwata nti n'obeera ng'omuntu yafudde nga siggwamu sse naye nga waliwo negligence engeri emu oba endala gye waleetedde obulagajjavu oba omuntu ono okufuna obuzibu osobola okubeera ng'ovunaanibwa. So Brian ali mu katu naye mbadde ngezako okukuzimbira ekintu ky'obuuzizza ekya abazadde babadde nga bakolanga ki. That is also the same question ekirina okubuuzibwa ani Brian. In fact question inabuuza Brian oba otuba tuyita obuuza maama ne taata. Nanti maama ne taata mubadde nga mulambula mwana gwe mwatwala mu kisulo eri badde mu ssomero. Maama ne taata si bali mu kuvunaanibwa essaawa zino. Brian yavunaanibwa. Nti ono afiiridde neewo ebbanga olibeera nga lyogerwako nga lisukka mu mwaka abadde akolawo ki. Wogambira nti nno abadde client abadde patient wange nga tugenda muri lyetteeka oba even in the first place okkirizibwa okubeera omusawo w'ekinnansi for example okubeera ng'ojjanjaba okubeera ng'operforminga okugoba emizimu kubanga wona we tutuukidde emboozi eriwo nti Brian abadde agoba emizimu exorcist. Okitegeera kwe kubanga abadde amansa agamafuta mansa nabadde ninawe nsomako nga those practices e Tanzania gye ziri ne South Africa ekyokugoba emizimu nga bayita mu mafuta. Okitegeera mafuta ne bakuteekako bulangiti n'osinifinga. Era ndowooza ojjukira mu story eyo yennyini ne taata yennyini bamuperformingako that exorcism kubanga bamugobamu emizimu n'adduka mu bulangiti ne amusonseka olugalo. Eyo mbeera yabiŋŋamba nti Brian yasonseka. Embeera ndi yavuga mbu n'agenda oba ku kyalo. Brian yasonseka mukoddomi we sezaalawo olugalo abantu abakyamu nga kala taata we nnina era obuzibu. Omuwala yali beeyagala ne Brian. Taata yakikonfaminze mu mboozi ne mukwano nali mu recording omuwala naye yakikonfaminga nti omuwala yali yabagamba nti beeyagala ne Brian. Mu mbeera y'emu awaka awo wabaddewo omukyala era nga mu bigambo taata bye nawulira ayogera mbu omukyala ono ye yabakubira okubaga nti mmwe nno njagala kubaggyirawo moni muwala wange njagala mutolosa ng'omwana essimu ye Brian ntuba yali yajjaasa nga oba yagimuggyako something like that. Mu mbeera y'emu era mukwano gw'omuwala n'aŋŋamba ku mayiti ku kigere kuno kwe bawandiika nti ono ye mannya ge y'ono biki next of kin kwaliko mukyala wa Brian. Nonti bazadde kitegeeza ate mukyala wa Brian alina okuba ye yamutwala mu ddwaliro. Kati mukyala Brian wano wonna nga simulabawo. Mukyala wa Brian nawuliddeko nti n'oba yakwatiddwa kubanga y'omu ku bantu police balina okugyako statements kubanga be baaliwo
balina okujjako statements era ye yainforming yes of what exactly happened vis-a-vis police besobola okubeera ng'enoonyereza mu kuyita mu forensics ekyaleetera omuliro waliwo circumstances zaawe zitagatta okitega kyo kiri kyenkuzaayo ko badde ngambira nti waliwo obunafu obumu wano mu kunoonyereza reports ezijja sometimes maybe bazimu nga ziri influence ne zifiira eyo naye emboozi eno ya Brian White ebintu ebisinga singa tubadde mu proper system ebisinga ku byo twali badde tufuna privilege nga abanoonyereza bye babitugamba mu ngeri ey'ekikugu kubanga osalawo owuliriza side ya taata waliwo ebitagatta bingi byagala okubeera ng'omubuuza owulira ku side ya Brian White eyazze ntufuna ku side ye because side emboozi ebadde eri one sided ng'ekuba Brian Brian we yavuddeyo okujja okwennyonnyolako twafunyemu obuzibu fe abeekenneenya tosobola kutwala bigambo bya muntu azze okwogera one nga emotionally ali charged up ng'obusungu bungi ng'alina rage okitegeera byayogera awo sometimes oyinza okugamba maybe zibadde emotions kyova olaba nti nawe nayogeredde gyo neŋŋamba nti muzimu ku era Brian White ze yakola ate nga abagagga abasinga bazikola bafunye ssente obukulu abo we bati ejjooga eryo n'okuyisaamu abantu abalala amaaso kuba Brian abadde ayinamu embeera eyo abadde ayinamu embeera ekkakkanyiza ddala omuntu n'obeera ng'oli worthless because of his money gwebuuza nga abaana abali ku zipodiyamu awo wemba mumunyizizza asobola okubateeka kwagala kubula kubagalamiza byabasindikira nga bamba balina n'abaana baddagala swanga baani naye ng'abavuma bubi nnyo lwaki temwakoze kino obulinganga n'abavuma because he has money zino zifuniddwa obukulu kyekibi kyazo badde ngamba nti muzimu ku nsobi Brian ze yakola nti mu mboozi waliwo emboozi eyajjaawo wajali myezi emeka emabega Kasuku noba nabako byayogera Brian era n'amuviirayo jjukira Brian we yamuviirayo nze omu ku bantu abadifendinga Kasuku nenga Brian kyakoze kituufu Brian nankubira essimu nanvuma ndakikanga yakubira wafuna ku simu ye nakuwa ebibyo Brian muzibu nnyo kati yali akulanga kiggwe ani nayo na defendinga Kasuku nagamba abatusasula bikoze bityanja kukola kino emboozi njina ku laptop yange naji recording aweri nenga yanvuma but nanjagala kumuwulira buli kimu kyonna iki era emboozi gye yaggwera nga tutegeraganye because namuwuliriza nga womanya abantu babagala muntu nga but they are narcissistic in nature ngo bawuliriza kakati Brian na losing someone as special and important as Kasuku wano wetuli wano lwaki wakati nga twagala okuwuliriza side ya Brian White tekyabadde strategic Brian White yennyini kwogera oba ntegeerekese nti Brian essaawa zino ali mu katu side evunaana the prosecution okumugulako emisango muli mada oba manslaughter kakati ebiseera ebisinga wobeera nga oli mweyo dilemma era bakugamba nti you have a right to remain silent oba buli kimu kyoyogera oba kyonna kyoyogera kijja kukozesebwako kati mweyo Brian obusungu bwe yayogedde bingi nnyo ebisobola okumuleetera obuzibu mu musango gwakola ki gwalimu naye ntino singa yali ya maintaining omukwano gwe ne Kasuku nti ate obeera otuse mu mbeera eyo obako emmandwa zo zootuma nga tuwulira ku side ya Brian White naye so si mu Brian White mu balala nabeera nga oba bakolera damage control mu ngeri emu oba endala oba ki naye yaluzinga omuntu ng'oyo bwe yapangisa in the first place to do something like that for him PR naye namuluzinga wano because yali alowooza nti aguze mutwe gwe omanyirira ejjogo ly'abagagga libateekako n'abantu baffe bano abalala wabeera nga oba olina ngeri gy'omudifendingamu bakyabalowooza nti omutwe gwe gonna aguguze nti buli mesi gyatuukamu yonna gw'olina kujja odifendinge okole ki mwe muva ebintu okuba nga agenda kukujooga oli w'amawulire omanye ngeri gy'okolamu omulimu ogw'amawulire naye olina kkubira essimu n'agamba kakati gwe oli eyo tebakoze bwoti naye nga gw'omanye omulimu gwe gw'okola ayagala nagwo aguyingiremu agwenkrochingeko that has been Brian White byebyo bizibu ebyo kakati wodda mu mboozi eya taata nagiwuliddeko olunaku olwajjo taata yabadde ali mu kuddamu Brian because Brian yagamba taata munaku nnyo yabadde abayambako taata n'agamba nze nina abaana 12 ono yabadde 12 yabadde omugalanda bano 11 nze abaliisa nze abasomesa Brian White yali ampaddeko disente ezibeezaawo bano ezirabirira bano oba okitegeera
Tata n'agamba Brian White wabeera nga ali sure nti no yamuwa ku send evidence ziveeyo kamera we ziri ewaka wabeera nga because Brian yagambye nti abadde azungazunga nnyo. Tata n'agamba bakagendayo ba mulundi gumu. Tata abadde azungazunga. Brian we yagamba tata nakyo nakyo n'abeera nga akiwaka amazzi n'ekyaki kiyayeeka amazzi awo ekyokwogeraganya ku simu communication nti essimu gye yayogera naye gwali oba mulundira gumu nti ye biveeyo. Tata n'ayogera ekintu ekyokusatu naye oba bwabadde busungu. Anti Brian yagambye amaloboozi gyegali. Anti yagamba agaleete yagamba nga gyegali. Telecom company. Anti naye kyata kyabadde afa nti bibeerere idoubt bijje bigenda kusolva babiteekeyo. Tata n'agamba nti Brian White ali mu katemba ali mu comedy n'okulwala okwo kemulaba tata yabikubyemu gundi teyajja. Tata yagambye nedda oyo Kaliyoki awedde emirimu oyo jjajja Bruce. Tata gamba nti oyo jjajja Bruce ali mu performinga bigambo bya tata si bya ntambi okitegeera. Kakati tata by the way ayizobanga alina bingi byamanyi febe tutamanyi enkolagana yabwe wetandikira biki byonna tata abimanyi kyobola batata tatidde ya avaayo munnaye nange namulabye n'avaayo muzadde mulala bayatidde dda n'abivaako abayatidde kwa Brian White mu tiisa kola Museveni hozi biki omuntu nga olinamuko ku mpisi oyinza okutya akasajja n'olimu okufuna justice but tata on his quest for justice okutankanako okufa kw'omwana we ffenna tulalinga behind that amazima gaveeyo famire y'omwana oyo Karo efune obwenkanya n'okukakkana etebenkere mu mutima gwabwe kusaidi eno Brian White ye embeera gy'alimu si nnungi go ge mazima okitegeera naye ate Brian White omu ku bantu nze bendowooza abagezi nti neeyo interview agenza okugikola ng'eri calculated of what he wanted. Me I think he wanted some kind of diversion. Abantu bave ku nsonga babeko omuntu gwe babuukira nabukire kasuku ekitaakoze kyo kyaganye yadagala mu setting mu mpologoma zaffe abali ku social media tugaye kasuku wankwe ogusajja ogwo omuntu yakubeererawo yakukolera kino wo olaba ebozi bebegenda okubula kyenagambe kiri nti nno ffe tumanye engeri waliwo engeri emboozi yebeera ngeri important ne tumejalinga ku minors ne tumayinalinga ku majors kati Brian kyabadde abaze mugezi ne kimuliirayo kubanga abaana bamugayiza Brian yamuwandawanda eri kala batata ne watukola bulungi naye najje emboozi n'agyongera ebeere mu momentum tata Brian aleme kugiriramu because Brian mu mboozi gye yanyumizaawo mulimu ebintu ebimu byakonyeeko nagamba agenda ku sajjale eyaki ey'omukono eya bands nti agenda ku sajjale ate ono mu Uganda naye n'amagulu gajja sanga kakati ng'ayagala agenda ku sajjale ewabwe maybe ewabwe eyitale Kagiriyali Sampdoria ewabwe gyazaalwa eyitale mu Italy nga maybe gyayagala okubeera ng'agenda ate mwana mu Uganda buli kimu kisoboka tubirabyeko okitegeera ogenda okulaba abasajja yayiseemu anaakomawo kati walaba emboozi ya kampani emu eyali azaamaanya abaana poliisi nejja abikoze bitya naye kati omusajja ali eyo emboozi nayo yafa naye nga 1.4 billion zibadde lost mu baana abali banoonya ki emirimu oli ali eri nenga ne Interpol eri poliisi esobola okugita mu Interpol ne bamufuna wa kandi mu Uganda cases ngeze za Brian teweewuunya Brian munaye ng'ayiseewo poliisi nekugamba yageze okufuna bujjanjabi naye babayita batya ba citizen abawulira nti wana bakomyewo tujjamu apprehendinga tukyanoonyereza tukyakola ki naye nga poliisi emu kupakuka yagamba nti oli yafudde kando eyaleese obuzibu ate yegamba tukyanoonyereza tulabe cameras okitegeera so amasannyalaze gaali gagenze wakyaliwo obunafu naawo ne mu ngeri ya communication wano naye kiwa abagagga bonna ekyokuyiga era kino kyo nkiddamu Shamim mikwano gyaffe emituufu gyegyo emikwano egitwagala nga we tuli so si okulowooza nti nno wembeera nina akasente Shamim kenfunyemu nja kuleeta buli mbwa ejje neetooloola ebwetingi joogi situation of Sipapa vula abantu bali beebuuza abayimbi kati mugenda wa Sipapa ababeereddewo nti nabo era n'okuganja kwa Sipapa nako kwalimu element ya ssente tekwali organic okitegeera kakati abantu tuyiga okukola emikwano abantu okutwagala nga we tuli Mukama abatuwadde ssente alhamdulillah tusobola okugabana ne bannaffe mpola naye nga Shamim abeerawo n'agamba bambi ntambi wange nzibojja ne mukyalira mu komera naye nga nalimba wadde kimu nange ekiri awo but because omukwano guli
kakati abantu twawulira nga kitukakatako kati Brian ne mu ddwaliro gyali awo nyinza okukakasa tanaba kuweza abantu bamuvisitinga basukka 10 kisobokera ku bantu nga 1,300 oba 400 kuba baali balina kye bamwagalako kyekyagwawo bwe buzibu bw'obuganzi obupangisi resources ezikugwako ezipangisa obuganzi ng'obwo tojja kulaba ku muntu n'omu buli muntu yandibadde n'omuntu wamwagala nga talina nnyo byamwagala nga webale nnyo talina nnyo byamwagala whether weebiri oba tebiriiwo ng'abeerawo kakati kyolaba ne social media nayo yonna teyagala kumanya abakomentinga naye wabeerawo abantu ng'abo bambi society beezimbye nga ne wabeera mu nsonga abantu at least twegabanyaamu olaba story ya Chosen Becky ne dictator Amir era ogiraba nga Amir alina ababe nona alina ababe because society eno ezebazimba mpola buli omu n'awulira nga talekeddwawo nnyo kati Brian kubimu kubiyinza okumuteeka mu mbeera endala embi depression eyo anxiety okuyaaya n'okwo rejection eyo ng'olaba abantu tebakubeereddeewo nga ate gwe mu bwongo obwo olaba nti kibadde kibakakatako nga balina okubeera nga bakikolera as a privilege so you become entitled muli kyova olaba nti ojja kukubira ntambi omuvumu ojja kukubira gundi omuvumu ojja kukubira kagwe kasuku baabasasudde bamusasudde ludda banga yabadde ye musajja wa mawulire story weebeerezze oba okitegeera mwaleeta obuzibu butya Sunday Nation twakola ki omu yakwata n'afuuka Brian musajja mwamukubanye mu Sunday Nation n'awulira nga yeekyayi anti kati abamulaga amasimu be batamusaasira ku bulamu omanyi bw'obeera nga olina omulwadde mu mbeera eyo ng'omanyi alina sukaali alina pressure talina mulaga omuggyako essimu era abasawo batugamba amasimu mugeesonye mugerekereze ng'oli mulwadde girekawe mulogera kulaba ebintu ebigenda okussa mu depression but on another good day Brian y'omu ku bantu era sho mugikola mutekamu katemba twatekamu katemba waffe naye nga kikumu kikwata kuye n'atakyagala naye oba mutaddemu ku balala aba akyagala now because ayinamu kuli anxiety eyo levels sukaali ayambuka kakati bambi abamuliko bonna bamujjanjaba kyannaku nnyo nti tewali gwayinza kuwuliriza omanyi omulwadde nga atalina muntu amuwuliriza muganda tajjanjabika walaba engeri gyadde abaduumira gundi biguddewo temubijjaawo omuntu ng'oyo muganda wange okumujjanjaba oba okumuwa amagezi nti kola bwoti because mugwamu ku magezi ge twali muwadde bakubeera nga nze omukwala abantu abamuliko kwabadde butakola interview eyo okitegeera yadde omulaga ebintu byonna bitambula naye kati kino kya interview bambi osaasira abamuliko nti no Brian kigwowa amagezi sayinza okubba oluyaawo mu muwogo omukono omulwadde ogwo nakuba nakukuba amabwa anti batulina omumujjukiza omukono mulwadde kakati eyo situation ya Brian White naye nga kyannaku mu kaseera kano nga alina n'abagamba bamulwana ba mafia yamaze dde okwewayo mu mannyo gaabwe ba mafia oba nga batuufu bajje bali abadde banga bamulwana abadde bamulwanira ku situations nga ziri how about now this one erimu n'okufa kw'omuntu katulabe naye nga nze nkubulira ebigambo bino mu Uganda gye tuwangaaliddemu nze sijja kwewuunya nga story erina weetuuse mu maaso neefa neeyimirira bwekye netutandika okubuuza omuwala eyafa byo byakoma wante byo byakoma mweno gwanga letuli tebikyalina we birina tebikyalina lugendo nga byaggwa basobola n'okugamba ani asinga okuwoggana nti taata awoggana nnyo mumuyite taata kakati kikuwogganya bwavu olaba otya nga okutteyo weziti toweewuunya I'm just speculating nekiggweeraawo simanyi so mu mbeera yeemu omukulu nga tukyagendera ddala maaso teweerabira oli ku executive media subscribing abannange ennaku zino akantu katuwegezaamu mu subscribing mulabe waaka mulabire ddala waaka yes so olaba akantu katwegezaamu nadde ngenzeko wabina baby okumutwalira spams bambi nemusanga yali ayagala spam donor kati nafunye enkwaso zange nenzimutwalira mukazi watwayizaawo nagenza okumusanga naŋŋamba ntambi nakivuddeko ekyo nzo kati munange newoba ozimpade naye this connection eno nga teri weri biological nakola ntya mpozi ngaokukkiriza munange tweyagala ebya ddala namugamba nedda nze nkwako kimu spams zange obadde ozaagala Jacobo yazikuma biki nagala ntambe munange ndeka zaagala kujeera bambi namusanzaawo nga naye akantu kamutta ntwalira spams nazinzizisaayo bambi kati wazitaddewa nazisudde yaziganye bina baby sorry bina namulaba nga ali serious yali ayaga spams yali azeetaaga
teri azeetaaga n'ebintu ebyo bambi kirungi nnyo abaaze mumma bwe bakola bulungi kuba yennyini yavuddeyo n'agamba nti wano mu maaso wa realizinze nti no tekyali kirungi but because yali mu kuyaggayaganga n'obudde bumulekawo mukazi wattu kubanga waliwo ebintu ebibeerawo awo omwana wo n'akubuuza taata aliwa nga tolina kyomunnyonnyola oba n'omwana okumugamba nti nno enzijjayo ku nsi waliwo abampakitegeera ebintu ng'ebyo wadde omwana oyinza okuba nga omwina naye ate ng'ogenda kusafaringa n'omunakuwaza nnyo ate nawe kennyini okwenakuwaza kuba wali yagadde the presence of the father nga wali awo naye oyinza omukubirako nti kale wadde wampampe naye mbadde nsawo bere mu bulamu bw'omwana ebyo weebityo kitegeera kati bambi bina abyalayizinze kati naye bambi yagambye yafunye omwagalwa yamaze n'afuna omwagalwa mbambi naye ndowooza obudde bwakiri bwayitako maybe kati alina waliwo mukama ebintu byayita nga olina kukikkiriza okitegeera lwakuba shami nti society eno naddala ffe mu setup yaffe ey'ekifirika etutaddeko nnyo pressure y'amaanyi ne tukozesa ebintu bye tutalina kubeera nga tukola shami okimanyi nti waliyo abantu abali abali mu bufumbo naye nga teyeyagalira mu bufumbo but because waliwo pressure yamuteekebwako either family ye tukooye ku lujja either society omwana wa bali adibidde ku lujja n'ofuna omuntu just ali available aliwo yenna n'ogaaga ngenda naye kati reality nekikinga in ng'omuntu oyo temuli compatible wadde n'omulundi n'ogumira ebyo osanga n'aguma ndi olw'abaana abikoze bitya weebityo society eno weetyo kati society erina ekintu ekyokubiri ekyokuzaala kyessa ku sex zombi female oba male naddala no female female baaba n'owulya ng'oba oyina omusango gwe wakola butazaala weebale nnyo naye ng'ate era waliwo abazaala abaana oli n'azaala ekyana n'akaaba obulamu bwe bwonna ekyana nekigenda mu byamusoke ekyana kyekibbi ku kyalo ekyana nekimuswaza ekyalo kyonna nga gwe bageyo omukazi oyo yatuzaalira ogwana mulinga agamba singa ekyana kyonna oba nakijjamu mulimu abantu abalibratinga by the way naga singa omwana oyo nga nakitegeeza bakufe bakubanga mama nagamba singa nazaalamu ffene netumulya ng'omunyiiziza naye mulimu abantu abaddala ng'awulira singa maybe mukama teyamuwa mwana oyo naye because of nti olina okuzaala oba okitegeera kati bannaffe baba abalina ku liberal minds batuuka n'ekiseera kati ngenda kukuwaayoko ku bantu abali mu sports oba bakyala ngaabo babaami oba bikyo kale omuntu ng'ali career oriented career first family second kubanga bo family bakitwala nga kintu kya makulu nnyo family olina ogidedicatingira obudde okitegeera teri ebyo mbw ate nkola ate safaari ate biki kati oli asooka na setting up career ye n'agivuga emyaka nga 38 kwana nga akoze wealth akoze biki n'agamba now you know what my husband Andrew maybe it's time for us to have a family, to have a baby. Nebazaala omwana waabwe ninga yamuzadde ku myaka 4 namugumu yamuwe beetegese naye kati va kufa abazaalibwa gundi yayimba tasebatta bakufe ku bankoba za mbogo okitegeera n'obonaabona n'ensi nga bazadde bo tebalina kye bakuleyingira ensi naawe naye kukuba bibyo weebityo nabo bakutunuulira yembeera yaffe ey'ekifirika so kyebali kyembadde ngezako okuzimbira nti mukama katonda wabanga aleese ekyo ogenda n'ekyo munnange okitegeera kati nekimanyi nti bina gyakoma okwogera ku nsonga ezo atowolokoka kuba waliwo stigma ebeeraawo sometimes ng'olina odiiringa nayo naye kakati wabeera nga yabeeyogerera stigma egenda ekendeera and before you know nga ajja kunomalizinga nti mukama kyo kyeyaleeta n'abantu bakitegeere nti kyo kyeyaleeta so mu mbeeraawo ng'oli awo oli tiimu ki ku baani my plaza oli tiimu ki kuki SB4 yatugobye mu butebe n'ekitala kyammwe ekya bbulu wookolera puroguramu yo teyakisiima SB4 bakubisa ensonga ekitala kya bbulu teyakisiima nawe obutebe bwotuulatuulamu awo nabwo teyabusiima naga ntwesonyiwa emboozi zaabwe babonaabona n'emboozi ezo kati nga bwogenda okwogera ebyo byatayagalira ddala teyabisiima naye ekyobutebe yabutulangidde obutebe waliwo yatuuse n'agamba ako kasendi kajja n'obugalubindi soka obumpeekaawo sewe namukozeseza SB4 yali mu acting acting mu bintu bya theatre drama simujjukirayo oba nalaba bubi oba nalaba muganda we but whichever emboozi eyo eya SB4 ne Eddie olowooza nkosendi aneetonda naye bagambye tasobola naye
tekiri kigambye Shami otubanga tulina ebitunyiga ngoba aliwo Shami ntyonyezezza engamba kangende mu kamera nkube Shami obulumi bwange oba kyenjagala okujjayo wemba sikisibye bulungi kiyinza okubula okitegeera lwaki nti wemba nga nzize ne emotions nga ziri waggulu biyinza okubulira awo kubanga obulumi bw'esibifo weebuli ate nga bulina okuwulirwa nga bulina okuwulirwa naye obuzibu yabukookoteddeko ebintu ebirala obulumi obwo ne bubulira awo weyatandise ebintu nga ekisooka weyatujereze ffenna abali mu YouTube n'agamba ye amawulire yagasoma alina zi awards n'alita n'award mu kamera n'agiraga okitegeera n'agamba ekibadde oyogera n'agamba nti ffe abalala abatudde eno tutuula butuuzi wano tulinde ebikolerere naye nga waabanga agoberera ekimala engeri amawulire gye gatambulamu essaawa zino kuba amawulire ga evolvinga okimanyi munedda twali tulaba UTV later ya becoming a UBC engeri ba Danichas gye basomangamu amawulire olaba essaawa zino engeri Babale Francis olaba n'essaawa zino engeri ba Samson Kasumba gye basoma amawulire ba Kaweesa ba what is this guy wa NTV mala Annual Katamba gye bagasomamu it is totally very very different ninga bona maybe bali mu branch eno yachi ey'amawulire kati amawulire ga evolving engeri gye gakolebwamu kino SB4 njagala akitegeere kuba kirabika ali lost in the past okitegeera is being haunted by his past glory yes lwaki amawulire essaawa zino ngenda kuwa example enyangu eri vivid n'abatulaba otera okukola negwe tulaba mipiira kanjogere n'oli alaba emipiira wa kamera nti omupiira egubeera guwedde whether before alaba emipiira oyo tolaba emipiira anko yogera n'abalabi kanjogere n'abalabi nti omupiira before wakati half time ne full time wabira abantu bebaleeta ba analysts ne banalizing omupiira singa tuba tugendera ku kya SB4 abakolanga akalogoyi singa Bruno Fernandes waba mu half time wali akolanga akalogoyi anti we yatugambye bo bakolanga akalogoyi ne baleeta mu abalangira ne mutuula ne bagenda fene twogera byo embozi ze bakoze nti atwetamiddwa ate ne mufuna no views empitirivu kyekiri kyegamba kankimalio nabali nti Bambi is being haunted by his past glory ti SB4 wolengera SB4 wa 3 years ago ne SB4 wa 2025 waliwo decline ya amaanyi nnyo in terms of viewership for example and that is a fact obo kitegeera kati Bambi buno obusungu bujja nti waliwo fe abasanga ebikolerere ate maybe tufuna viewership obo kitegeera kati oli walaba munagamba naye abuno nabo batutama balinda bife bitaddemu amaanyi n'olwensonga eyo nabo bakozese the same measures bajje tugende mu field tufefete then tulanire mu katale wano nga level nga ground level tekigenda kubeera nga kisoboka wenkuza yo kukiri kyembadde gamba ekyomupiira singa twali tugoyenderera ku analogy ya SB4 singa Bruno Fernandes before mupiira yajja na analyzinga after time wetuka yanajja because yava ogusamba wali nemokugwa najja naye baleeta abantu nga bali mu suuti zaabwe bulungi nnyo ne batuula ka esika bafuwako ba theory ono ne baguzannya for example oba ne Owen Graves oba n'abalala tatuyanye mu wadde ne nakubuulira naku analysis ng'omupiira yogenda okutambula half time webadde full time nga wegubadde gye bayita abantu abakola analysis n'abakola commentary kakati ne mu entertainment for example ne mu ne biri social gye bali their branches n'oba ogenze mu TV for example wagenda kubeerawo bano ba mulindwa Jamila mulindwa Nwaha muno mukwano gali ku NBS mulindwa Mwonge agenda ye mu field agafete motoka ebajje bane batutte Masaka batutte Luddawa waliwo alinda okugachi kye tulinawo nenga nagenda okumuyita eno Samson Kasumba hey Jamila what do we have atudde obo kitegeera then wakati awo baletewo omuntu agenda okwanalizinga eggulire lya mulindwa Nwaha lyakoze ku Bobi Wine eriba mulete omukugu oba manyi ku nsonga dakika zitaano aba analysis either political analyst oba what kati amawulire galera waliwo alinzo oyo yekka amalo ku analyzing nnyo kati amawulire bega towegali muganda wange SB4 I know ku acceptinga the new normal of amawulire nga we gatambula
tuli ku pace eyensi kati bwe gatambula wanadda mu kukolima nti no waliwo ba Jenkins ba Edison baba tuule no mu studio ne ba analyzing ebibaddewo nga nawe sawa zino naye ali mu mboozi then aluzinga point ye nkugambye kiri nti yes point ye weeri era muwulirirako ennaku but then ate waateeka mu bino ebirala bitta ekinyusi eky'obulumi bwe oba okitegeera kakati awo wentandikidde wenzireyo ku kinyusi ky'obulumi bwe kiyajjayo naye ate nakikokooterako bino ne kibuliraawo because kati essaawa zino abantu beesunga Eddie agenda muddamu ki ku Saturday webale nnyo ali nakola ekyokubiri ekyobujega SB4 ng'omaze okukakanya ba Edison nti tebalina makulu balinda biwedde amawulire simanyi basajja mmwe ebiki mulina makulu ate you cannot seek the same audience okutuula naye ku shame batudu ngamba okusiikinga okutuula naye ku Saturday ku shame yagisabye tikanze kutoka ntoko nzije n'omuntu already ono mwakazi already obayiyeeko amazzi nti bibakola tebiri ku level bakulu ne tebategeera biki shows zaatutama mulinda bye tukoze sendi toyina makulu womala okwogera ekyo sendi nga talina makulu you cannot seek the same audience otuule naye atalina makulu oba okitegeera nga nawe olina platform kyokola you rebuttal using your platform tewaliwo kikuteeka ku pressure kujja kukakasa nti olina kumala kutuula na Edison one on one ku platform yawe gye wajunguludde oggyeyo ekinyusi kyo sigaza platform yo whether okoze live yali teeka ennungi nnyo whether okoledde ku SB4 channel yo oggyeyo ensonga zo because ife abagoberera ffe bamu kati obeera ng'owadde bano amaanyi ti platform yawe yematalinga yeyo tematalinga obongera amaanyi sigaza platform yo SB4 channel nnungi nnyo eriko n'abagoberera emboozi eyo weebereza egenda kufuna abagiraba ogende ku channel yo oleete obujulizi nga w'obuleeta okuba efayiro ku mmeeza kimu ku kimu oba kiraba awo muli ndowooza nti byebimu ku ebyo yalirowoozezaako naye because yajja alina obusungu buli ojja nga olina obusungu emotions nga ziri waggulu okoleramu ensobi kati muli ndaba nti wakati mu kubeera nti obulumi bwe tubuwulira abamu kubanga Shami ne story yali agamba story entuufu mwajja ne mu kooti Uncle Sandy yagamba akola story z'abafere nedda kyamuluma nanti kyebadde nkugamba nti nze mpulira obulumi bwe naye nkugaye bufiiridde wali ensibambi edibya mutere kaloli timu Uncle Sandy no si timu Uncle nedda si timu ene naye olaba oyogera ekituufu I'm being objective tera mbadde nkujjira ku kyokusatu ekyo eky'obulumi bwa SB4 nti mbutegeera era mbuwulira nti Shami teri kintu kiruma ku nsi kubeera nga olina kyokola ekiri progressive ekiri authentic nowabeerawo omuntu akiiwako amazzi nti kikyamu nga talina justification ya evidence kiruma nti bwe obulumi bwe muwulirirako oba okitegeera but mu nsi muno waliwo abantu abamu abalina traits ngeza Uncle Eddie era muzimu ku traits ezo ezimu zibeera psychological it is a disorder narcissistic personality disorder olinga agirina nga ye alaba ekikye kyekirina okubeera authentic yaba tebibeera ngali egocentric be bantu nga ba Edison for us we've dealt with him okitegeera nze yaŋŋambako ko we nali omulwadde nabeera ku mpewo n'agamba oyo simuleetekawo ne ssente ngenda nokuleeta abasawo bange bamukebere bamulwadde naye nga nze gwali mu kugamba ndi mu kulwanira bulamu bwange because obulwadde bwe nsembeyo okufuna bwali bubi naye nga ndi mu kuwulira neŋŋamba omuntu oyo n'ayogera ekintu bwe kityo muganda wange naye because nze mumanyi tewabeerawo abantu abo mu bulamu ebeera disorder nga alina paranoid personality disorder narcissistic personality disorder oba okitegeera nga alina genda mu therapy alina funa therapist n'ayogera naye namugamba muganda wange ensi tetandikira kuggwe era tekoma kuggwe waliwo n'abantu abalala bakola ebyannaggwano naye kati mulimu abantu mu bulamu nga ye alaba ebibye byakola byebirungi ye buli kimu ebyabalala either obeera nze yaŋŋamba ndiki yaŋŋamba ndi masquerader that was the first statement nga nzija mu mawulire ekyo nenkigumira nalaba byeyogera oba tobimanyi mba sibimanyi obisoma ku Google mbisoma ku Google n'agamba tuli magege ga kasuku twagala twegomba kasuku era nakola listi nze Junior Saimo Shalom etujjemu lukasuku olwo omuntu agala kubeera nga ye
Nengo ogenda okuteeka wano kasuku n'okuteeka n'entambi the substance and everything. Well, they are totally two different characters. Naye oli n'akikuteeka kaawo. Oli n'akikuteekako. Muli n'omubuuza gwe teriyo bantu baagala kubeeranga gwe because nze muli ndowooza in terms of legacy nti shami singa obeera shami ng'otuusa emyaka gy'oba 5 oba 6 nga waliyo bashami abalala abambuka nga bagamba waliyo omukyala bambi yes ngo inspiration tebeeranga kombi oba okitegeera kakati nze muli n'alirowoozezza nti omuntu atandika ebintu ng'ebyo abana disorder baagala kubeera ng'oli. What is the problem wemba njagala kubeera ng'omuntu oli oba okitegeera naye kati gwe oyokube mutto kinawo nti oyogera bameka abaagala okubanga gwe omaliza career yo ng'oyingidde emyaka 7 nga tolina mukululo gw'olese tolinaayo muntu ayagala kwegomba kubeeranga gwe tolinaayo nga ye bwagamba amagege g'ocreatinze kati nga olaba mu film wano Vijje Jingo Jingo essaawa zino mu myaka gye6 gy'alimu bambi olaba nga waliwo abaana abajjidde mu ye ba Giovanni ba Chiwa ba Emi nga balimu olujingo naye nga nabo bakola bulungi. Jingo waabeera eri nga talina mutima mubi abeera proud oba okitegeera olaba ng'omuntu nga Mark Vijje Mark ninga ku mukulu olaba there is a junior somewhere wamu inspiringira there is a Vijje uliyo here there is okitegeera obeera inspired naye oli akitaamu negativity bakimwagala kubeera ng'oli kati nze we nali nzijera mu bino byenkola bino waliwo bagamba ayagala kuba nga Isima akoppa Isima oba okitegeera kakati ekibuuzo ekyalibadde ekikulu gwayogera bameka abaagala okubanga gwe oba yogera temuli mu substance oyogera byakisi utayagala kubeera nga gwe musiru naye Isima wabeera nga yali mugezi nnyo nga analyze nga waliwo abakola kye yali akola oba waliwo okitegeera then kibeera very very positive ku side eyange era I never took that as an offense kubanga oli akyogera mubuuza gwe ani yagala obbanga gwe kale nze njagala bba Isima gwe ani yagala obbanga gwe kuba naawe oyogera bameka abaagala obbanga gwe kiba kitegeeza gwe tukola makulu yo useless okiraba so kyembadde ngezaako kubuildingira nti eno wobeera nga gwe SB4 nga amawulire ogaluddemu olina okustadinga ba players booli nabo mu mawulire n'omanya nti Kasuku oyo ye mutwalira awo bw'atyo nti Kasuku ne mu mbeera ey'ennaku ajja kujja aseke oyo n'omumanya nti ye karakita ye ti Shami ye karakita ye bw'atyo ti Sendi ye bw'atyo ne wona okola ekiri positive ajja kiwaka ate nga siina we ngenda genda nneme basanga webale nnyo omanyi kati kana akantu kaffe kazibu nnyo buli wodda mulina okuba nga waliwo abantu ate beweera Sendi takyannumya mutwe nga luli because namustadinga ne mutegeera kikuluma muli munda naye ogamba ekyo kankireke kiyite because ono tagenda kukyuka nze sikyalina yadde akannuma munda oba okitegeera kakati weewo nti SB4 muganda waffe yali badde ategeera maybe abamu ku bantu nti beebo maybe oluso nga ekiruubirirwa ekikulu tekyabadde ekyo nga naye alaba wano wasobola okwebbulula akantu sebo okanoonya left right and center obeerawo n'ogamba waliwo olutalo luno kandugezese bwetuti before you know ng'okozeyo shows nga 678 naye nga gwe sitole zo zirabamu kintu kye bamwogerako kuba Nasidi yavuddeyo ng'era amulumba ku bintu byebimu sijja kugamba yes or no because sinatekinga time to scrutinize enough wengamba muno tali omuntu ajja kumbuuza wasinzidde kuki sinnabanga nze so sinnategeera butuufu nyinza n'obutategeera naye awo tewannumya mutwe olw'ensonga nga tukyali mu society eya Uganda eno nga woogiraba nga waliwo omuntu agobererwa ku internet nga bamuwa n'erinnya erya teacher nga yasuubizaako n'abantu nti waliwo abantu abaafa naye nga abantu bakyali balamu naye omuntu nga bakyamugoberera ye Uganda kati nze wakimbeera nfaayo ku stories z'omuntu nga tukyalinamu situations ng'ezo oba okiraba nti buli muntu waakwatidde abantu be muleke oba abafera oba abalimba tulina churches tudiringa nazo ssaawa zo churches oli pastor n'avaayo n'agamba nti wonywa soda onofu ogiraba oti woogula kino n'ogira ogenda kufuna emikisa wokola naye nga alina abamugoberera abayitiivu okitegeera bo nga tebali mu makomera nti no bane pastor adingisa abantu buli muntu waakwatidde abantu be baleke oba babalimba gwe neekola byofuna abala abagoberera ku byamagezi nti SB4 abakola stories za bulimba gwe toziraba linde ez'amazima gwilinde ez'amazima gwe kola ez'amazima oli waba ina audience ebo nga babiraba nga bagamba byamazima byebyo kireke ensi togenda kuwanagana nayo yonna buli muntu aba ina kakoze omulwane buno omutwisting abire nga akola nga gwoyagala akole nedde ensi tetambula bwetyo buli muntu alina byakola eyo muleke nawe SB4 togenda kuprovinga abantu nti no byokola bye bituufu ogireyo wirege ebikyawo okole ki
waliwo abantu nga nono improving emirundi 10 ye bwatyo wa understanding wa kutegeera ati oli mugezigezi obo kitegeera kati awo kiri kye nagambye nti mwene emboozi unless nga naye SB4 alaba nti ke kaseera naye yeyubule afunemo kaafunamu agiremu kyakonyemu naye nga it wouldn't have been a bad issue but also abanga alaba nti agala ensi agitegeeze ku bantu abakakanya emirimu gye nga beebo babategeere nakyo kiina mbuzi nakyo kiri okay so ndowooza awo si wabi wabi producer si wabi ate bannange temumala amanyi abaana kati naffe singa twayomba dda n'abaana ba TikTok anti ogenda n'ogibonaabonya n'ogireeta n'agitemamu kati gwe kyekiriko olina kubeera ng'oga kyekiriwoolwana nabo kuba Yesu yakutumye waliwo omukwano gwange oyo omwana wa BBS yaresigninga yani divorce waliwo yasaka abaana ab'amaanyi accounts kuziropa kuzitwala oba wakatwala eyo nga waliwo omulala ameruse obaleka nogamba owaayo mukama watu nabo kabafunire wano kabaliire wano nange ndiriira awalala so tukoledde ku Gibbs Bridals ayitawo okobere nga wefunire ekyambalo ekirungi kaftanize ennungi weeziri ez'abazadde nawe ayagala okubeera corporate ng'olina woolaga tulina dresses ennungi ez'abaana December atuuse temutuyisako babatiza oli mukatuliki ndi mukatuliki temutuyisako engoye z'okubatiza temutuyisako engoye za Christmas mujje tubeere nga tutungira abaana bammwe engoye ennungi waliwo embadde nzija mu Kampala awo ninga omukazi atabuse Shamimu Nanfuma Nanfuma kati kangulieko Nanfuma akoledde abantu Frank Nantuma akoledde abantu Nantuma akoledde abakyala mu butale Nanfuma yatandikira mu butale kibuyaawo kati amanyi abakazi b'omu butale amanyi ababoda okwata 18,000 ku zino boda zino ez'amasannyalaze noteekayo Nanfuma nazikuweerayo gwe nosasula mu kibanja mpola ababoda abasinga muno mu Kampala Nanfuma ababoda abasinga abasasulidde ezo ssente ate nga talina na position yonna naye abadde nga abikola kati bw'aba abadde nga akola ate nga ne ku ground waali ayimiridde asigaddewo lwaki abantu tuba tetumwogerako lwaki tulinda abantu betutakyalabako nga newe twabawa chansi bagende era tebalina kye bakolera service delivery kati ntamiza omuntu ne bwayimirira Nanfuma service delivery nze ndi mu Kampala abakyala mu Kampala beeta nze nagende wa Shamimu oyo ne mugamba Shamimu njagala kuyita mu Hijab Nation nina abakyala bange twetaaga byalaani biki nangamba ngenda kujja najja magazini yaffe etunda abakyala nkola kino nkola kiri najigula bukadde 3 Nanfuma Shamimu yes najja ne tumugamba tulina abavubuka abatalina mirimu n'agamba nina obuuma bw'emberenge Shamimu Nanfuma n'abawa obuuma bw'emberenge nga talina position yonna wano abadde nga mu events ffe nga batuwa emirimu kutimba kola biki ate nga akusasulirawo abayimbi bangi bamufunyemu abantu bangi abawadde emirimu waliwo bano abaana ba Ian abo abakola mu bivulu abo ngenda kulongoosa ngenda kukola kitagoba muntu kati nga lwaki tetuwoya akalulu negundi yamwogeddeko wano kazibwe kapo nagamba omukyalo efe abali mu bidongo eno mu entertainment abakoze bulungi bwereere oyo omuwala Nanfuma omulaba olaba abadde abikola ayina zi ofiisi ezaawo ekibuye ziyamba bakazi ayina emidaala mu katale amanye ennaku y'omukazi w'omukatale kuba agimanyi newe ya elevatinga mu status teyabavaamu yasigala era akola mu katale akolera business z'omukatale ezo era bw'okigamba abantu nti Nanfuma abeera mwezi emmotoka ez'ebbeeyi ayina emidaala egy'ennyanja mu butale awakana kati kwegamba asemberedde abakyala muntu waabwe muntu ennaku y'abakyala agirina zera mutukati abantu ne banatuvuma manyi kati wano Uganda waliwo ekintu ekyazze atakkiriziganya naawe na muntu ayina kuvuma kitagenda kukola ffenna tutegeera buli omu ayina mayindi ye nze mmanyi gwe ngenda okuwa mu Kampala era bwe nvayo nze nekugamba nti Nanfuma gwe ngenda owa akalulu ate nga n'ensonga ozireyinze n'ensonga zange nzireyinze ate oli akuvuma tosobola kugamba nti gwe njagala gwanvuma nti oyagala mpe gundi mbulya byakoze sibitanga ku ttebo ku minzaani tokusinziira era Frank bajja vuma mmwe naye nze wane Kampala nagana omuntu yenna okuntegeerera nedde olina wakuvuma kasobeera ng'osigaza ku mazima ate omuntu akuvuma aba approvinga kimu talina substance ya counteringa naawe alina kwesa principle yagamba wano yayimba oluyimba n'agamba
bwe kuba kulonda tugende tulonde naye obululu tebutwawula tuve mu kulwanagana olw'abo abesimbawo obululu tebutwawula tuba tulwanagana nga bo bassa kimu mulowooza yalwerabira oluyimba so kwe tutambulira okwo n'ekirala nze sisobola kukera ku makya Vuma Ntambi nti olw'okuba Ntambi agambye mpagira Nanfuma bwe mba njagala okukukyusa Ntambi nzija nenkunyonya nenkugamba ebirungi byono wange kandidenti wange kati kankubireko muga Nanfuma kino naye owaffe kino okitegedde tuleyingira ebintu by'omuntu ogweyagala tuwa akalulu tulabe oba tukiwuka naffe tukuwa ebyaffe ebya Nanfuma era ku Nanfuma ku Stevens Shamimu Nanfuma ngwa naye Kampala umane MP ngwa naye twetaagawo abantu nga bagenda tuli ate nga tebaliimu bino nti nze awali abagundi sijjaawo so nina bambi ba palamenti wano benayitanga gundi abakyala ejap nation tebirimu byabufuzi tewali ki nga bakugamba nze munnange ekibiina kyange tekiŋŋanya kwesembereza bakibiina kirala kati ogenda kuyamba otya abantu ate nga jjukira ogenda kuyamba otya abantu buno nze nsavingira aba DP bange bokka babeera bonna abatudde wali bonna bakyala banaku tebirimu nti weenaaleemu siwano pusimaya wa PFF usimanya wa Peasants Party Common Man's Party nanga tewali kati waliwo wana ekibagatta kuba omuntu kyala bwafanga azaala tebagamba nti eddagala ate teririmu kuba weenaale kuba wanuupwa aba afudde ng'eddagala teririiwo mu ggwanga lya Uganda so twetaaga omukyala agenda okugendayo agambe bannaye teri ddagala ekawempe naye batukuyita ate tukubuulira ebizibu by'abakyala n'owooza nze ndi wa kibiina kya gundi sigenda wali ba kibiina kya gundi obo tuba otwagaza ki Shamimu Nanfuma akabonero ogenda nomunjagaza kubanga kati nakulabye otaddeyo posting oli awo okyageraageranya naye njagala onkunnyonnyola anti kati kyekwagaddeko ntombuulidde ku birungi njagala nkunnyonnyole ate bitono tumaliriza programu njagala onfunemu wano nkunnyonnyole tonziba bannange Franka nkunnyonnyole osooka otegeera ebintu bino nsobola okutwala mu katale aweebwa ayisa abakyabo ne bakunnyonnyola Nanfuma yaani kati nze akubulya mbeddeko ne Nanfuma emyaka 2 Nanfuma emyaka ebiri buli ssaawa aba aseka mukkakkamu awuliriza ensonga y'omuntu ne bwewa omusabya 5 naga Shamimu takuleka genda nga takuwadde ate nga naye si yalina lwaki tuba tetumuwa akalulu nga waliwo betwakubiranga nga tebakwata tubaga ebizibu by'abakyala tebawulira balinda 226 Nanfuma ku ballot paper akabonero ssaawa tuulamu okitunulemu njagala nkuwe ebintu bya Nanfuma obitunulemu onoonyereze namu n'abalala weesalirewo my blazer amina awo nga tuvuddewo kaawo ddala kujukizamuko ku bannaffe kubamu basponsors baffe tulina omukutu gwaffe ogwa Munowaki gwo gukyagendera ddala mu maaso era okyaliyo ku Munowaki myaka 6 tekisoboka myaka 6 am their marketing manager bambi tebakugoba tebasobola emirimu nga ngikola okwekutula so mugende ku mukutu gwaffe tebasobola tekisoboka nanyini Munowaki yani asobola mukubuulira ani tayagala kumumanya karate VJ Junior mukyakolagana yes oyo muganda wange kakati wagala kunsinyiwetinga nnyo ebintu ebyekisirusiru ku mukutu gwaffe ogwa Munowaki tuli ku masimu eno essimu gyenkutte iOS genda ku App Store downloading application abali ku Android mugende ku Google Play Store downloading application abalina smart TVs waka mu downloading application yaffe era kweri namwe abakozesa website mugende ku www.munowaki.com films mu VJs ba Uganda bonna oba VJ Junior goyagala kabaka Savu Kanyama Junior kwali Emmy kwali Jovan kwali Tom Shaukani Jingo I Speak Kevo Kevin Chris Sweet HD Danny D Sami I Voice Market Little T Mox n'abalala nga VJ uliyo kwebali otugenda mu VJ Junior onaku olwajjo twataddeyo kuzimu ku films abantu ze mwatusaba enkadde kadde nenga ziri mu kifaananyi kirungi Safe House season eza kaka bagenda eno Safe House ya Denzel Washington season eza Uganda eziri mu basement ogezaako kuba bintu bya festival nedda nkugamba bugambi nti no just a movie Safe House ya Denzel Washington VJ Junior agituddemu kweri House of Dynamite eno seri era mu VJ Junior jagala bedeli nkolini lawyer era VJ Junior lawyer court kamateeka ane gutoja kategeera kanjo kusonga najidaba ddala nogitegeera omanyira muvubuka gwe
So films nenja kuddamu nkalabeko nga koogere. Amina. So films kweziri ku munno wa Kyempitirivu mu junior Kaguje Kawaji Smata kyalina lubuto bangambe nakusinali kugondi. Terusobola vva. Monjaro. Junior ina pack emu yagamba si yakola six pack na pack. Bije Junior bangamba oli ku Monjaro. Monjaro yeti. Mboyagala kola figure. But my dear, let me tell you, you will not be attractive. Twakumanyira na lubuto. Tujja gamba waliwo ekikulia. Yes. Musajja wange n'olubuto lwe kwe luli bulungi nnyo. Yes. So mugende bale ku identity ye. Webale nnyo. Mugenda ku mukutu gwaffe mbere nga mulaba films ezo awamu n'endala ku mitwalo 3 subscription fee buli mwezi bwe bulungi obwa. Anga muno wa kikadde kiikanya. Nkugambye bavijje bangi nnyo. Tulina bannaffe nno aba Smart Access bali mu side eyo ye Canada munnange Zubeda bannaffe abali e Canada abali mu provinces zonna nga ziri mu Canada wabula nga mwagala okulya ku mmere ye Uganda. Bana ba Smart Access bayina frozen matoke, frozen cassava, lumonde, insene guno mwezi gwayo, vanilla, kawo, bijanjalo, smoke vanilla chaliyo. Yes. Kati bano bamukutuusaako e Canada wona wobeera oli. Ate bakola ne catering services. Obeera olinayo omukolo. So ng'oyagala ku mmere ye Uganda ngeri frozen bulungi nnyo ngeri organic kuba ku number +1 437 332 7894 bebo bannaffe aba Smart Access abali mu ggwanga eryo eri Canada mubeere nga mubagezaako embeera ebeere ng'etambula bulungi malidadi sana. Nabannaffe n'abalala Shami benjagala okubanga nkutuusaako bendi mu kubanga nnoonya wano aba Biva Organic. Biva Organic nno bano bakozesa emmere n'obutonde ngedde bakole eddagala. Gyali Dr. Senjobe era yakutumiddeko gyali butereevu nnyo. Nne gye nagendayo gyonna ng'abula. Gyali munnange yali agenda Tanzania. Nedda gyali. Obufuusa. Nedda gyali munnange. So abaagala okubeera nti nno omukolebwako wake up call ku side ey'abaami bano bandudde mu mask okwekozesa masturbation. Abaami abeegaya mu size abatalwa mu kisaawe nga Ronnie ow'Akasuku mubere nga mugenda mu Biva Organic abalina allergies kukolola kukuba myasi namwe abakyala abalina ensonga zammwe ez'omu buliri nabikande nabukalu bikoze bitya byonna Biva eddagala alina ate nga lya butonde abalina senyiga kuziira asma tagenda kusiirwa mu nnyingo abalina emigejjo abakyala abalina embuto eryo ntasobola kubanga musawo wa byonna nga tukozesa butonde tolwana tukozesa butonde. So kuba ku namba eya simu 0752 6 24 basangibwa side zaawe Bengo okuliraana BBS Terifina Nana Habo mouthwash nayo gyali agamba ku ndwadde ez'amannyo Haji gyali webale nnyo owunya akamwa wosanya ovaamu olusayisaayi Nana yakola n'akapya bambi naye tuli ku Nana Haji simulinaako buzibu Haji wange webale nnyo Nana endwadde nga z'amannyo ndwadde z'akamwa tukozese Nana Habo mouthwash musange mu pharmacies ne drug shops. Pharmacies ne drug shops gye biri mu ggwanga Uganda ebweru w'eggwanga tugende mu outlets ezireeta ebintu ebivaako e Uganda. Wabi si wabi sibe bulungi mweraba bakusasule nabo obulango kuba bambi boogerera ku mpaka kubanga atassa. Executive Media. Focus, innovate, succeed.